Naku nti poliisi ya Uganda eyongera okweraga oba ebitongole by'okwerinda byonna byongera okweraga nti bikozesebwa era biragirwa bulagirwa ekibiina ekimu eky'ebyobufuzi ekya Mwami Museveni. Olunaku lwa leero ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu poliisi babukeereza nkokola kugumba ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Makerere Kavule era ne basuula emisanvu ku mulyango okulemesa omuntu yenna okuyingira. Kigambibwa nti abakulembeze b'ekibiina kya NUP babadde bategese olukungaana okusobola okusisinkana abavubuka wakati mu kwetegekera okulonda kw'abavubuka okunaatera okubaawo. Abantu abadde bakedde okugenda ku kitebe kya NUP poliisi balagidde okwamuka ekifo kino bunnambiro era nabo kye bakoze. Bano nga bakulembeddwamu Sally Isaac Keith bavumiridde ebikolwa bya poliisi okubalemesa okwegazaanyiza mu kifo kyabwe ate ng'ebibiina ebirala byegazaanya nga tewali abikuba ku mukono. Kiraga nti nno tulinganga abatali tetulina freedom mu Uganda wano ngaye tumanyi nti nno tuli mu bibiina bya byabufuzi tuli mu kuvuganya naye okubeera nga tetusobola kuvuganya fulire nga bannaffe abainalemu bakulanga babaagala abalala bonna bakulanga babaagala naye ekibiina kya National Platform kiwagira gunganga omusango. Meeya wa Kawempe Dr. Emmanuel Serunjoje naye alaze obutali bumativu bw'eri enteekateeka z'ebitongole by'ebyokwerinda nga bikulemberwa poliisi olw'okugaana olukiiko lwa NUP okutuula olunaku olwaleero. Kino ekirabiseeko wano olwaleero tewali kubuusabuusa eyo nteekateeka ya kibiina kya NRM okunyigiriza okutyoboola n'okusafoketinga ekibiina ekya NUP mu Uganda. Ono agamba nti abantu bavuganya nabo beeyambisa poliisi okulemesa enteekateeka zaabwe wabula nti bo ng'aba NUP si baakussa mukono na kukunga abavubuka kukola kye balina kukola bw'atyo n'asaba abavubuka okusitukiramu okulwanirira eddembe lyabwe. So njagala kulaga obutali bumativu bwange eri ekibiina kya NRM obutali bumativu bwange eri enteekateeka z'ebitongole by'okwerinda nga bikulemberwa poliisi okugaana olukiiko lwaffe okutuula olunaku olwaleero. Naye munnange ekyo tekigenda kutulobera nze nga chairman wa division y'e Kawempe ONUP bagenze okukola ebyo nga nze natandise dda ngenda nkola launch mu buli kyalo nkola emiruka egy'enjawulo. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lewis Rubongoya bwe tumutuukiridde alambuludde ku kigendererwa ky'olukuŋŋaana lwe babadde bategese. Ensonga z'akalulu k'abavubuka ensonga ebadde tuyisiza bannamawulire n'abantu bonna bonna naye kaakati bano abajujuzi kubanga ebibiina byonna byonna biri mu kwetegekera akalulu naffe tuli mu kwetegekera akalulu k'abavubuka naye kati olaba embeera gye bataddeko. Wabula poliisi yeegamba nti yafunye amawulire nga bannakibiina kya NUP baliko okwekalakaasa kwe bategese nawe kwe kwetegeka bakulemesa okubaawo. Mu ngeri y'emu poliisi yeegaanye ebigambibwa nti be balina akulira abakuumi ba pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Robert Ssentamu amanyiddwa nga Eddie Mutwe. I also heard about it that Eddie Mutwe had been arrested. I have not yet been briefed about the details of his arrest. So I am not in position to tell you about the arrest, where he's detained, and the charges brought against him at the moment. Hinduza Wedde yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV akaleero. NRM kino ekirabiseeko wano olwaleero tewali kubuusabuusa eyo nteekateeka ya kibiina kya NRM okunyigiriza okutyoboola n'okusafoketinga ekibiina ekya NUP mu Uganda. Kimanyiddwa nti kati kiseera kye tuliko oba entambula gye tutambulamu ya bibiina byabufuzi eby'enjawulo era kimanyiddwa nti guno omwaka gwa byabufuzi buli kibiina kyeteekateeka. Akakiiko k'ebyokulonda kaamala okulangirira roadmap nga kiri gy'oli okweteekateeka gwe buli kibiina kya byabufuzi gye kiri
NRM yeteekateeka eronkinga enkuŋŋaana zaayo ezikola nga bweyagala naye kyanaku nti yo tekkiriza bibiina birala kubaako kye kikola kubaako bye bikola ku nsonga z'okweteekateeka. Era abantu abamu ekiseera ekimu batuuka ne bagamba nti babanga tebaagala bibiina bya bufuzi birala bibeerawo bakirangirire okusinga okunyigiriza ebibiina by'ebyobufuzi ate naddala okunyigiriza ekibiina kimu ekya NRM okunyigiriza ekibiina ky'ebyobufuzi kimu nga tunyigirizibwa ekibiina ky'ebyobufuzi kimu ekya NRM nga kinyigiriza ekibiina kimu ekya NUP. Kikyanaku kyo kikyamu. So njagala kulaga obutali bumativu bwange eri ekibiina kya NRM, obutali mumativu bwange eri enteekateeka z'ebitongole by'okwerinda nga bikulemberwa poliisi okugaana olukiiko lwaffe okutuula olunaku olwaleero. Naye munnange ekyo tekigenda kutulobera. Nze nga chairman w'abavubuka, chairman wa division y'e Kawempe ONUP, bagenze okukola ebyo nga nze natandise dda ngenda nkola launch mu buli kyalo, nkola emiruka egy'enjawulo era njagala kukubiriza bannakawempe mwenna abavubuka abali mu Kawempe nti ekyo kye bakoze tekigenda kutulobera kukola nteekateeka za bitundu byaffe kuba okulonda tekuteekwa kutuleka mabega. So nsinziira wano nkubiriza abavubuka bonna mu Kawempe mwetereze mutunulira abakulembeze bammwe kye tubagamba ekintu kimu mukuŋŋaane mukole enteekateeka ez'okujjayo ani agenda okubakiikirira. Nalangiridde dda nti tetugenda kubeera nakamyufu mu Kawempe wabula tugenda kubeera ng'abantu tutuuka ku nzikiriziganya, tugenda kubeera nga tukkiriziganya bukkiriziganya. Abali ku kyalo mukkiriziganye ani gwe tugenda okusimba emabega, abali ku muluka mukkiriziganye. Njogera ku bavubuka ba NUP baluwa be tugenda okusimbawo n'abali ku ggombolola bwe tutyo. Fe tugenda kwetereeza, tugenda kweteekateeka, tugenda kujjayo enteekateeka sinzigwe genda okusiguukulula abavubuka ab'ekibiina kya NRM ne bwende ntunyigiriza netulemesa n'okukola launch yaffe gye tuba. Ekitebe kiwandiise mu mateeka n'ositula n'oleeta amagye n'oteeka waneeno, juzi tube twakava mu kalulu waneeno twajja na peni kubeera nti tuyamba kutiikinga baleeta mamba ddala mamba yeekuuma omuntu akutte peni okulonda. Bannayuganda tusaana tusituke, kino kyekiseera tumanye wawe tutuuse. Emyaka 4 Uganda gyebalafa abeeruwero tubala emyaka 45 Mwami Museveni nga atukulembera. Kuba n'emyaka 5 egy'omu nsiko ffe yali ewaffe nga atukulemberera ng'embizzi balya zaffe, obuweewo balya bwaffe, lumonde balya waffe. So kitegeeza bwe tubeera nga gye tuli yonna tusobola okuba nti eggwanga tulyetaaga, buli munnayuganda tusaba ke kaseera oyogere ku ddoboozi lyo. Abayimbi nga nze muveeyo, abayimbi mukozesa amaloboozi gammwe, bannayuganda tuleme kubajjako bujja kasente ka buli kiro nga tuyimba. Era bwe mutunuulira nammwe abantu abali ebweru eyo, abayimbi bano mubakube mu ttooki, ababatali ku sayidi yammwe kulwanirira ddembe lye ery'omuntu wa wansi. Eddembe ly'omuntu munnauganda yasaana okubeera ng'awulirwa. Oyo mumugjeeko amatu gammwe. Amatu muyina abaana bangi be musobola okugawa abayimba ebyo eby'ensonga agulanyisa entamu. Naliko guilty president 2 naye saamanya nti obukulembeze nali nsobola obugendamu. Bwe yajja waneeno n'atulaga nti abavubuka tusobola. Leero ndi mmeeya w'Eruweero. Kitegeeza omuvubuka oyo alinga nze yayozanga emmotoka Eruweero ne Dawudi Lutalo. Leero nga yali waneeno ye mmeeya w'Eruweero. Kitegeeza omuvubuka ali eyo osobola, musituke mwenna mwesimbe ku buli kifo kyonna. Abavubuka muveeyo tusimbe ku buli kifo kyonna. Ebifo byonna tubiwangule, byonna bibeere bya National Unity Platform, ekyo tuyita protest vote. Yenze fresh mayor Christian Zibuwembo, ndi mayor w'ekibuga kya Luweero, yenze ssentebe atwala ba mayor bonna mu Buganda region mu Amical, omuli ne ba town clerks mwe twegattira. Teri ku kitebe kya mulwaleero. Manya Sali Isaac Keith, ndi mukulembeze. Kyanaku nnyo nti olwaleero tubali tugenda kulaunchinga ebintu by'abavubuka, naye poliisi yasazeewo n'esalako era tetusobodde. Naye kino kiraga nti nno tulinganga abatali tetulina freedom mu Uganda wano. Naye tumanyi nti nno tuli mu bibiina byabufuzi, tuli mu kuvuganya. Naye okubeera nga tetusobola kuvuganya freely nga bannaffe ab'NRM bakolanga bwe baagala, abalala bonna bakolanga bwe baagala, naye ekibiina kya National Platform kiwagira gunganga omusango kidde ne kitalo nnyo nnyo. Ate era n'ekirala kulaba olwatundya security organization eziri wano oyinza okulowooza nti nno waliwo
waliwo oba batujja oba ki naye nga ate kino kibiina kya byabufuzi nokitusaba gavumenti nti yeetereze tubeere nga tukolera wamu tubeere nga tulina freedom of expression tubeere nga tusobola okwogera buli muntu ng'ayogera nga kyayagala kuba kino just these are party activities naye waliwo stopping party activities tukugamba tumanyi gye tulaga kati era tukulaga nekalu gye tulaga waliwo obuzibu obugenda okujja mu maaso eyo naye on all fe tugenda kusigala nga tukola kye tusobola okukola kasita tubeera nga tumenya amateeka nga tukola kintu ekituufu